بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الله سبحانه وتعالى كما يدقلوا والطارق نيم نينيو إلى بكيتشرو سونغا تيمي سنة سورة كجربا. وما أدراك ما الطارق. وما أدراك كيتشين زكما نساق النبي محمد ما الطارق يروي منينيو إلى بكوبدو بكيتشرو نينغا تيمي سنة سورة كجربا. النجم الثاقب. النجم الثاقب يمنينيو eyuza ekizikiza neeyisaawo ekitangaala kyayo nekisobola okutuuka ku bantu abali ku nsi. in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. mazima ddala buli mwoyo gwa muntu guliko bamalayika abagukuuma. falyanzur al-insanu mimma khuliqa. yanzur al-insanu kale omuntu ateekeddwa okutunuulira mimma khulika kiki kye yakutondwamu yava mu ki. omuntu oyo nga tannaba kubeera nga bw'ali yatondebwa ng'aggyibwa mu ki. Allah subhanahu wa ta'ala agambye omuntu asaanidde okutunuulira gye nvudde we yatondebwa ng'ava mu ki. khuliqa min ma'in dafiq. yatondebwa min ma'in mu mazzi buzzi dafiqin aga amazzi agava mu muntu nga gajja gaduma oba nga gasambattuka. يخرج من بين الصلب والترائب. yakhruju nga gafuluma min bayini sulubi okuva mu mugongo gw'omusajja wattaraibi n'amagumba g'ekifuba ag'omukyala oba gayita amasaabiro mu Luganda. amasaabiro g'omukyala amagumba amazzi ago agatondebwamu omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwajjukiza obutonde bwe gye yava amugamba nti wava mu mazzi agava mu muntu nga gajja gasambattuka nga gajja gaduma budumi nga gava ku mugongo gw'omusajja n'amasaabiro g'omukyala. innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala ala raj'ihi kukuzzaawo omuntu oyo laqadir akiinako obusobozi era alina obuyinza n'amaanyi agasobola okuzzaawo omuntu oyo kubanga ye yamutandikawo. yawma mujjukira olunaku tubla sarair bwe bijja okwanikwa ebyama. ebintu byonna bye tukola mu kyama, ebintu byonna bye tukola mu nkukutu, ebibi ebinyiiza Allah, notta omuntu nga tewali akulabye, n'olyazaamaanya n'obba. Allah agaye mujjukira olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwajja okuzzaawo omuntu nga bwe yamutandikawo atukakasizza nti alina amaanyi n'obusobozi obumuzzaawo. naddala mujjukire ku lunaku olwo ebyama lwe bigenda okubeera nga biteekebwa mu musana. Allah atwanike abikule obuziina bwaffe, ebyo byonna bye twakola mu nkukutu bibeere nga byeyoleka eri ensi. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. omuntu ku ssaawa eyo tagenda kuba na maanyi era tagenda kuba na mutaasa ayinza kumutaasa. agenda kubeera ng'asonyiwadde nnyo, agenda kubeera ng'ajjudde ensonyi nga n'amaanyi gamuwedde okulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala amwanise bye yakola mu nkukutu. Allah subhanahu wa ta'ala bitadde mu lujjudde
kigenda kumumalamu amaanyi so nga ali tagenda na kufuna mutaasa amuteerayo kabega kubeera nti tavunaanwa. Wassamaa'i Allah agamba ndayidde eggulu zaati raj'i linnannyini kuzza mazzi. Tukimanyi bulungi nti nga ebbanga oba ebire singa bibeera nga bimaze okutonnyesa amazzi ate gaddamu ne gasituka mu ngeri y'omukka ne gaddayo mu bbanga, era ekiseera kituuka ne geekwata ate ne gaddamu ne gakka ate ne gasituka ate ne gaddamu ne gakka. Allah agamba nti ndayidde ebbanga eryo zaati raj'i linnannyini kuzza mazzi ne gava wansi ku nsi ate ne gadda mu bbanga ate ne gaddamu ne gatonnya. Allah subhanahu wa ta'ala alayira eggulu oba ebbanga erikola embeera eyo ezza amazzi kuno ku nsi oluvannyuma lw'okubeera ng'ate gabadde gambuse. Wal ardi Allah subhanahu wa ta'ala agamba ndayira ettaka lyammwe gye mulimako ebimera zaati sabi'i linnannyini kubeera nga lyeyasa ekimera ne kiyisaawo omutunsi gwakyo wadde ng'ogulaba nti munafu, naye Allah subhanahu wa ta'ala alagira ettaka ne lyeyasa omutunsi omunafu ogwo ne gusobola okuyisaawo ekimera ekyo enkya ky'ogenda okuggyako ebyokulya. Innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala laqawlun fasl. Innahu mazima Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala wano gyayogerako laqawlun faslun bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebinnyonnyola ekirungi n'ekibi n'okimanya bulungi n'omanya Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala ne kyatayagala. Wama huwa bilhazil si bigambo bya lusaago wabula bigambo bya nnamaddala ebisaanidde okubeera nti omuntu abigoberera era nga bye bijja okubeerako okuwona kwe. Innahum yakiduuna kaidan mazima abo abatakkiriza basalira eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala enkwe ezigisaanyaawo. Wa akidu kaidan nange bwentyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti nange bwentyo nembeera nga nsala amagezi ag'ekika ekyawaggulu okubeera nti enkwe zaabwe zigwa butaka. Famahili lkafirin abatakkiriza basse akasiiso kiroba wakadde bagira beeyagala mu butakkiriza bwabwe. Amhilhum ruwaida nange nja kubatwala mpola mpola essaawa bw'eriba etuuse nga neetamiddwa embeera yaabwe nja kubeera nga mbakwatako mu ssaawa bwe batagenda kubeera nga bansumattuka, kubanga yagambye nti okukwata kwe bw'aba akutte kuba kw'amaanyi, tewaliwo ayinza kumusumattuka.